nangaba kusibudde naye bwe eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atikwe masira ogwali omusulu atikwe masira okolesa nnyo ate mukuumulamu okwo nanyoga yajala okwebaza weebale nnyo okulaba Delta TV program ebintu bizibu kyagendera ddala mu maaso ne Joseph Sekyewa akyatubuulira engeri kojjaawe bwe yamupangira olukwe lw'okumubako bodaboda ye bw'atyo ne bamukuba ekiyondo tetujja gamba kayondo kubanga eno yali nnene bwe bamukuba ekiyondo bo balowooza nti nno afudde ng'ate mukama bambi ndowooza yamubikako akasubi n'agamba nti agira akyabeerawo. Tutunulira embeera gy'ayiseemu ebizibu byazze ng'asanga okusoomoozebwa n'ebiringa ebyo era nga tusigala twebuuza ddala abantu bannaffe baagala ki. Katumudire ate yayongera okutunnyonnyola ebintu nga bwe bizze bitambula kubanga omutego bwe gutunulira ogulabira ddala nga gwetaagibwa okulongoosebwa naye babasawo bo bagamba ki biki ebigenda okuddako n'ebiringa ebyo. Joseph, omanyi waliwo okugamba nti wali otambula mu kkubo n'osanga abatemu naye ekintu ekikwatagana nga bantu baffe bennyini nti muntu oyo yennyini yakuviirako kubanga obeera mubeera bwetyo nga te otulaze nti wali omuyamba mu ngeri emu oba endala ate nga mukwano gwo tusigala tugamba nti bizibu oba netugamba nga twewuunya. Tuddeyoko mu ddwaliro njagala wali wagambidde nti kojja yanzijjako oxygen njagala embeera yali mu ddwaliro mu kaseera ako. Olunaku olwo kojja lwe yasiba oxygen abasawo bo bagamba baganda bange mwetereze kubanga ono mwana mmwe mwamukubye tewali mubbi asobola kukuba muntu bw'ati nga tamumanyi. Kati baganda bange ne bagamba ku njagala ffe gye tweyagalamu waliwo ayinza omukuba bw'atyo tewali teri yakimanya n'omu. Bwe nabagamba ti kojja yankubye bo bakiwakana kubanga kojja yali mukwano gwange nnyo ate nga muli nabo gwe beesibyeko nti ye yayambye nze okundaba singa si ye tebaalindabira nga kituufu. Singa ye si ye yatandika okwogera nti namunoonyeza dda nga baŋŋambye nti yafunye obuzibu oba yafudde dda mujje n'ebifaananyi n'amasuuka tujjeyo omulambo. Byanguya ye yabikirawo nga yamanyi mu buli ngeri nafudde. Bamubuuza ennamba eri luddawe ye yakukubidde. Ennamba gye yabawangaza zino zibaasalako eddedda nga tebangayo. Bamugaa kati ate ennamba gy'otugamba omuntu ayakubidde teriiyo. Gwani yakubidde kati abo bo ne balinda nze tereere. Katonda n'ayamba n'enzira engulu nga ntegeera buli kimu kebera emmere gye nalya mu gw'omukaaga nga 25 nkyagimanyi n'engoye ze baali bambadde zonna nzimanyi bonna. Awo kyekiringa ng'ekyanyambye okubanga kojja akyali luzira kuba batunuya ku statement yange ne kojja byagira nga tebikwatagana kuba kojja alina baganda be ye bagamba yasula waabwe ku olwo. Yagamba yavaayo essaawa 11 ng'obudde bukya ate bo bagamba yavaayo essaawa 5 za misana. Ye nnyini statement ye gye yeekolera naye mwesibira naye ng'era kale ne bwetaba statement ye nze kyenjogera nkimanyi kuba teri aŋŋamba bugambi sirowooza kirowooza. Ate kojja enkwatagana gye nalina naye nali sobola muwaayiriza kuba nze emikwano nyina mingi nnyo ate abalina ne ku ssente era abamusinga kojja. Naye munnange nga bw'omanyi password z'omubbi omubbi ne womukwata n'ettooke mu lusuku
akugamba sinnabbako n'olwaleero kojja agamba piki ngimanyi nayo esinze namukuba era nange ngamba kituufu si ye yankuba yampita bwisi n'alagira bali bakube teyakuba ye yatuga butuzi naye teyakuba yampita bwisi bali ne bakuba era ye mutuufu agamba sinze nakuba ne piki ngimanyi kituufu si ye yankuba naye ye yampita bali ne bakuba. Kati mu ddwaliro omusawo amala okwogera ebyo basisters bakolawo ki bayatulira kojja mwakola muti kati maama mu kyalo yakubira bano ye n'abagamba omwana oyo ekimubasambya temukimanyi naye musooke mugobewo kojja wammwe oyo kati bano bo yali mukwano gwaffe nnyo 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 nga buli omu kojja amukkirizamu nga teri asobamugamba nti kojja vaawo naye ye yennyini kasita yalaba nga ntandise okwogera teyadda mu ddwaliro olunaku lwe natandika okulaba teyadda mu ddwaliro tuusa lwe twamukwata nga takomyewo mu ddwaliro. ova otya mu ddwaliro nabwe wavaayo kiki kye mwasookerako? bwe twava mu ddwaliro basooka kunzija Kampala kubanga ebiseera ebyo byennyini kojja nze nafuna ku lugambo ayina mukama waabwe yakozesa oli Kalimu yamuwa piki gyavuga Kalimu alina piki gyavuga loni yooli mukama waabwe. Lindako Joseph nga tetunakuvaayo omutwe bwe bagukuba gwali era gulinga bwe ngulaba kati essaawa eno? Nedda nnyabo omutwe bagukubira gwali mulamu nga bamaze okunkuba no ngamba nga bamaze okukuba gwali like nga bwe ngulaba kati nga bakamala okunkuba omutwe gwali mulamba era basooka okundaba bo bakugamba nali just nzimbye buzimbi naye ng'omutwe gwonna gwonna mulamba kati bamala kuntwala nakasero ku sikaani ne balaba nga omutwe waliwo amagumba agayiisa nga bagalekamu mbanfa bwobwongo bwo buli ku makya buzimba buba kusanga magumba nga mwegali nali nfa kati bantwale nakasero ne bateeka mu kativi ne balaba awayonoonese ne bannongoosa ne wasigalawo ekinnya kino. Nali nkyali mulamba nzenna era kojja byagamba nti yannoonya alimba talina gye yannoonya kubanga bansanga nkyali mulamba nzenna omuntu yenna yali asobola okuntegeera naye nazimba embuzimbi naye nga ntegeerekeka. Kati mu ddwaliro ene Mulago ovaayo mukomawo kyekiddako? Bwe nva mu ddwaliro nava mu Kampala kuba nali siina bukuumi nga siinaawo na buyambi bwonna wadde ekyokulya ne ŋŋenda mu kyalo. Bwe ŋŋenda mu kyalo kati ate nga nnyina okudda mu misango nga kojja bamukutte ali awo ekibuye banneetaaga nga nnyina okukola statementi nnyina okugenda nze kennyininyini mu kooti envaayo mu kyalo kwe kudda e Kampala. Era obulamu kati bwe mbaddemu baddewo nti ndi mu dduka ninga nze ayabba ate nga nze gwe babba kumpi ndiira ku nsiko naye nga ate nze nnoonya babbona kati era bo bateekamu sente kuba n'omulamuzi ennyini yabagamba owaawe Makindi oyo ng'akyali mulamu temulina bwe musobola kukola musango okuggyako ng'afudde era kati bo balwana nze ffe. Nali mu kyalo eri naye olwokuba mu kyalo ate tweriraanye nani nyumba tweriraanye newe bazaala kojja n'oyo Kalimu ne Amuza naye nga basula ku nyumba buli lunaku. Kwe kugamba ab'ekyalo bwoba olina gy'osobola okulaga tambula ogende kuba ogenda kufiira wano. kyalo kyekyo Kukoma Nsimbi Masaka okusalawo okudde Kampala. Okusalawo okudda e Kampala neekubire ku mulanga sabe ku buyambi kuba kati kekibeere kyakulya kyennyini sisobola kukyetuusaako. Nsula ku ttakawo naye nga nalina ebintu ebisoba mu kakadde mu nnyumba naye kati nsula ku ttaka nadde engulu ng'emikwano buli kimu baakitunda byonna
siina wadde kafaliso wadde suuka wadde bulangiti wadde ki. Mbeera nga nzibu nnyo. Mbeera mbi nnyo 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 nnyo. Neetaaga obuyambi obw'okujjanjaba naye ssente nnyingi. Kati okujjanjaba kiki ekiddako? Baagala kano kasalako bateekemu seminti baddemu bakatungireko. Obwongo bubeere nga bulina gaadi kuba kati obwongo wano buli kungulu bwengwa mba nfa. Ng'omwana wange bwansimbamu olukokola sivaawo. Ku makya bukya bwereeze bwewati. Naye singa weerega nga wano we basiza ku ttaka tosituka. Kuba obwongo buli kungulu wano mba nfa. Kati balina kunsala ne bateekamu seminti ne baddamu ne batungawo bulungi okusobola okufuna obulamu. Bagenda kulongosezaawo? Baagala kunongooseza Mulago naye ng'ebikola balina bigula Nsambya oba Mmengo. Nga bakugamba kyetaagisa ssente mmeka? Beetaaga miliyoni 11. Wanje? Beetaaga miliyoni 11. Zoonoonye okusobola okuba nga bakulongoosa okutereera? Kubanga bannongoosa ntereere naye kuva mu gw'omukaaga sikolangako. Yabaffe twogera kuno kojja bwe bamusingisa omusango okutuuka ku mutwalo Luzira yo booda bagikomyawo bakola bati? Booda yo tebagikomyangawo, abyegaana. Ebbanga lyomaze ng'oli bwotyo kubanga tinsuubira engeri omuntu gyali mu famire, manyi famire yatuuka akaseera neyeetemamu. Beekyanga bonna tebakyakwatagana. Ate balibba ekyobulalu kye bakola ate bo batambula ku basawo Abaganda nze nfe. Era emabegaawo nali nnyina olumbe nga nva mu bbanga n'engwa wansi nga baagala nkubewo wadde. Naye Katonda nannyamba saasobola kukubawo omutwe naye nakati era bo batambula baagala nfe. Fe omusango gufe. Kojja embeera eno bwe yatuuka teyasobola kuzzaako mu buntu mogere ng'abantu. Kati kojja oli omukulu ye yasooka n'agamba tutuule ku mmeeza emu. Kati bw'agamba tutuule ku mmeeza emu, ono mutabani we alina amagezi ge baamuwera e Luzira ne bamugamba ezo ssente bazitereko zibawaabo bazitereke. Okuzituwa bazitereke kuba yennyini yagamba taata we leka nja kumalako obusibe bwange. Bamusalira bbanga ki? Tebamusalira ng'akyali ku limanda. Kati taata yali ayagala mutuule bakuwe ssente ogende bakulongoose. Bampe ssente kuzajjanjaba bagule ne piki yange. Mutabani we n'amugaana kubanga eri gyali ali bulungi. E Luzira gyali ali bulungi. Balowooza. Yamugaana okunsasula. Yamugamba nja kumalako. Kubanga era eri akyali ku limandi bakimanyi siina ssente. Bamanyi ne bwe bamuyita wali mu kooti sobola okubulwa transport antuusa mu kooti. Kati bo kye beesigulamu. Balaba nti bamanyi sikola ne bwe bampita mu kooti nsobola okubulwa transport antuusa wali emakiri. ebintu bino eno bwe obitunulamu bwe kiki ekikugira mu bwongo because oli muntu wa famire emaze okweyawulamu kubanga bino ebintu byokuyamba ebiseera ebisinga kisookera kufe naddala ba famire kati famire kiganye osazeewo ogambye wange kaŋŋendeko ebweru nabesubire ku mulanga kubanga ndaba ewaka sente zibuze. Nalina ayanyamba okungezaako okunzijanjaba mu kusooka. Nina kati ku ssaawa eno osoomuwulira nti ali Luzira yakozesanga sente nga size zaali za kibiina era n'essaawa alina basobola okumusiba. Yakola atya? Sente ze yakozesa okunzijanjaba tezaali zize zaali za kibiina. Oli omuyita oti? Sisita wange. Naye kati yakkiriza oba nfa nfe
kasita nawona era yagamba kimu kasita wawona n'otafa ku luli kati bw'ofa ne Katonda ajja kula nti nze nagezaako nakola kyensobola kuba naye talina buyambi kekibeere kyakulya tasobola kukingulira. Sente ekibiina zaali sente mmeka ezo? Yakozesa miliyoni nga 22 mu kusooka naye kati baagala miliyoni 11 nenyini ayagala nakudduka buddusi taziraba era sisobola kumunenya sisobola kunenyaki kuba ndaba kyayitamu yakola nnyo era mwebaza kuba ye Katonda wange singa siye nali nfa mba kusulawo lunaku lumu nali nfa. Wali olina abaana olina omukyala? Nina abaana babiri nina omukyala. Omukyala ye ali ludda? Omukyala ali Nansana Kyebando naye naye era tetukyasobola kukwatagana bulungi kubanga abantu bamugamba ŋŋenda kufa kuba abandaba ate bo bamanyi ŋŋenda kufa ssaawa yonna. Abaana yabeera nabo? Akola? Wadde nga akola naye kati naye takyakola. Musula wamu? Tetukyasula wamu naye ate sirina kyakukola kubanga omukyala anjagala naye ate sirina byayagala kuba sikola. Singa mbadde nsobola okumukolera omulimu oba bizinesi yali badde abeerawo naye sirina kyensobola mumukolera. Tuddeko ku bafamily bano eno bo bagamba ki because omuntu osobola okubeera nekyogamba nti nze njagala bwenti ne bwenti. Sisters and brothers bo bagamba ki? Abange nze ku baganda bange buli omu ayagala okunyamba naye obusobozi abalina obusobozi oba yali asobola okunfunira obusobozi oyo sisita wange yabeerawo namuŋono yayanzijanjaba naye ku ssaawa eno mukazi wattu talina wadde ekikumi ayinza n'okuva mu Uganda olwaleero oba enkya mabanja ge gagenda okumuggyawo naye nga gaava ku nze mabanja ga mutwe gwange. Tuddeko ku bantu banene ababiri abalina kojja ku mulundi guli. Yes. Bwe wali okola statement ng'oli ku police nsuubira nabo baalimu, right? Baalimu era ne ku ssaawa eno babasoma abantu 3. Golowooza lwaki bo be baalagira nti kuba kubanga nabo balina omusango babeera babalagira nti kuba ennyondo bandibadde either bakola ki bagaana lwaki golowooza nti bali bweru b'emirimu gitambula kibabeezezza ebweru lwansonga kati bakimanyi sirina ssente kuba emabegaawo naliko ne mukyalo baalina omukolo oyo Kalimu Yajjo yayankulira ddala ennyondo Yajjo naye bwe nagezaagezangako ŋŋambe nti no bannange nakubira sisange ne mugaa Kalimu yazze eno baba yaŋŋamba muleke tujja mukwatira Kampala kuba tetulina ssente zisobola kupakira musibe kumujja Masaka paka Kampala. Yagamba ki? Yaŋŋamba muleke tujja mukwatira e Kampala kuba tetulina ssente zisobola kupakira musibe kumujja Masaka paka Kampala. You mean Karim in Kampala tebamulabangako? Ne Kampala sifunanga chance kufuna musirikale aŋŋamba nti tugende tutandike tunoonye gy'akolera. Ate Hamza era n'Hamza naye kyekimu sifunanga chance egenda wali kugamba nti tutandike tumunoonye kati ate bo bano abasadiya kojja babakweka bukwesi be bakweka bano kuba bakimanyi babakwatira ne bwe nkwatayo omukojja bamusalira busalire kati be bakweka bali tebaagala bano mbakwate kuba bakimanyi bwe mba sinnabakwata wabwe sisobola kumusalira tebasobola kumusalira. Ekyenza tunafuna just muntu akuyambako kubanga abatawo bakwatira. Tusaba owe abantu obakuba obusembayo naddala ku medication because nga bwe tukyanoonya Hamza ne Karim because tukimanyi nti no police weri kuyamba abantu and that is their work.
naddala bwobanga okakasa nti Hamza akolera wali eri tewaliwo nsonga eremesa wa poliisi kugenda wali erikwata Hamza ne Karim tetulowooza nti ali wala nnyo nti poliisi esobola okukola ki okumubulwa. Yes, kati abo tujja kubaddira nga tufunye more information about them gye bakolera n'ebiringa ebyo oba oli awo nga tufunye nowa poliisi agenda okutuyambako mu nsonga eno omuyina. Okay, Afande Karim tugenda kumunoonya mu kitundu kyaffe ekyokulala tulabe nga batwana eno bakwatibwa tusobola okufuna obwenkanya mukyo. Kati ku side okubanga obudde butuweddeko side ya medication gye njagala obulire abantu kiki gye twetaaga nga bwe tulinda obwenkanya tomanya. Kati ku ssaawa eno kyensaba buli andaba owa booda oba omuntu yenna yenna yali atuddekoko ku booda nsaba ku buyambi bwa bujjanjabi nsaba busabi neegayiridde nsobole okubeera omulamu. Nsaba obuyambi bwa sente nnyingi bansaba miliyoni 11 naye sikolanko tezina wesobola kuva mu bantu beewaffe ewaka taata ne maama bo bantu banaku baavu ddala. Nze nganza yali badde asobola okweyamba ndi mwavu nange sikola neetaaga miliyoni 11 naye sirina wentandikira. Kati ku ssaawa eno ne bwe kuba kudda buzi mu ddwaliro sisobola kwezayo kuba budda mu ddwaliro bakugamba eddagala liri emitwalo 20 sisobola ddikula era kati ndi myezi ena simira ddagala. Natandise n'okwagala okuyiwa amalusu ate nga ntegeera siina nsonga lwaki naali badde njiwa endusu nze omuntu omulamu neera ngenda nendanga njiwa endusu olumu nentulika butuusi nenkaaba simanyi lwaki njiwa amalusu naye banga nti eno saidi yasanyala ate esanyala lwa ddagala naye bannongoosa bena ne bagisika lumu neddawo sisobola kuyiwa amalusu naye ngenda nenjiwa endusu ate nga ntegeera. Joseph emboozi ye bwekyo ku kifaananyi ky'olabako nga tanabakubibwa nnyondo yali musajja omulungi alabika obulungi omusajja w'obuvunaanyizibwa abaana ayina 2 n'omukyala amuyina. Essaawa ya leero tetwalyagadde muntu kumanya wasula kubanga abantu bali bo baagala kumutta kumugjawo olwo obujulizi bukole ki bufe. So embeera gy'alimu yeetaaga kulongoosebwa anoonya myezi 11 naye oba olya osobola okugamba nti kanzi njina mugulirayo eddagala agambe nti atuuka kusaana n'ayiika endusu. Tulaba abaana bato era n'abakulu gye bali naye kati yeebuuza lwaki ntuuka ku pointe eyandagadde okumuyamba otukubirako ne tulaba ki kye tuyinza okumukolera. Nasali Lydia takumira mpeera banaye batukumire kuza ne Omar ku kamera naye mutulundirire maaso eyo tulabe engeri gye tuyinza okufunamu Karim naye Hamza bo banaagamba ki ku nsonga eno. Mbeere bulungi mwelaba. Nanga abakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole ki era noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katigwo masira Empecé a bulungi n'akato.